hano oyo. Era wano wendi ni mu feeling. Nze naze ndi serious. Why for the president of Uganda overlooked? Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira we katokota. Ayiwawe. Byonna bya zungululu. Ekisiibo ky'Abakatoliki kyatandise bannange era twebaza abeevuddemu okwerekereza emize n'ebintu ebirala ebimalawo ebirowoozo byammwe. Abooluganda mu budde buno twekubirize ababbi, abatemu, abakyawa bannammwe ate nga kungulu mwefuula abalina eddiini byonna mu bikomye ebyo. Omusaakiristiya Ssewungu weebale kuweereza mu misa ey'ekitiibwa eyabadde ku paalamenti. Wasuba obufaaza kati oli mu byabufuzi. Omuntu omu yagamba wano nti byonna bya bulimba temuli mazima. Mu kisiibo kino bannange mutuyambe ku basamize b'Egganda n'abalokole mu bataasi. Buli omu ayagala munne y'abaasenguka ku kitundu. Ku Mande katono battiŋŋane. Zimbadde kwaniza bajaja wange nze kuma byoto byabo. Omusajja atandise, omusajja ngobye emisinde, era okakana ankubye n'ejjinja waneno olabebwa. Ankubye ejjinja waneno. Pasita yagobye eggwa abadde azze okusamira. Omusajja Beni yeyita pasita yajja n'azimba kyaki okumpi n'amasabo ekitakkirizibwa ne mu mateeka kuba sitirabangako kyaki okulina n'amasabo. Mateeka gawaago. Mbadde ngamba nti kiba kirungi mwenna ne muteekawo amasinzizo buli omu n'asalawo ly'ayagala okuyingiramu. Kufulu yaffe yino bagimenye mu ssabo babadde baagala mu kyola abalokole. Oba mwoyo yabatumye bamenye essabo. Naye munammwe abalokole babeetamiddwa. Bakoleza omuliro ne bakuma omukka ne baguteekamu kaamulali ne wabaawo aguwujja bw'ati mukka gujje obwo baba abasaba. Ye mmwe lwaki mwabalumba mu zooni yaabwe? President Museveni twagala otuyambe ku basajja abeeyita abasumba bazimba obukyaki mu bantu ne bakijjanya abantu. Pulezidenti yabakoowa buli kimu ne mumutawaanya ku ssimu. Buli muntu yenna atalina kyakola omutamiivu omulogo omusezi agenda kusera ekiro alina akasimu. Erugusuulu waliyo omusajja eyaseranga ne smartphone mbu yali yeekubanga ne serefi mu nsuku ng'asera. Kampani z'amasimu zigenda zikunganya esente za Uganda omudidi ziva mu bantu baffe abalogo abasezi abatamiivu kati kampani nebeera sente nyingi zawano. Era zo kampani zikyagaggawala abantu baakuno tebayiga. Simanyi bwe wabagamba okuva ku nviiri enkolere mu fakitole baazireka. Kubanga enviiri z'abafu okuva ebweru bannange. Naffe tuwulira buwulizi nti bazijja ku bagenzi. Naye kasita waliwo eyatandise okuzikolera mu Uganda ng'azijja ku bimera eziva ku bafu tunaaziwona. Mbadde zeeraliikirira enviiri zino zigenda kuteesa ekisiraani. Ekisiraani tukiwonye. Mpozi bano abavubuka abatalina mulamwa abanywa ebintuntu oluvannyuma ne beebereka ku bisolo. Kale muswaza bantu mmwe. Bankati ogemye ndo nakandi ze tugemye eki ntatujaga inenge esimu lugwika era mwene ningo koze eki ogigemye nga ina mukusomba bika advance. Kati ani agigemye? Omukazi yaduka yankoba ati niwo ogemye ntinze tinize ogemye atulibanga n'abantu bameka babiri. Naye ekyalo kyonna kikumanyi nti oli mugemi wa nte. N'embiidi aya azira kisa ogema oti embiidi mu bubiidi bwayo ekamulirya bulwayo omukazi gwawasa. Omukazi wa kabina akasikiriza muganda nge tasangika. Si buli omuntu alina akabina. Bw'aba tasangika kyova ogema ente okuswala okwo kwonna okuddawa. Mbaira njira amaadi n'amwagaana ku nte ng'ale girambairaku. Muwaayiriza nnyo nammwe. Alambala atya ku nte olaba kisoboka? Ente asitwika nga yena bw'asituka. Olutubwayina yali tuleke. Abwati mugwisa hano oyo. Era wano wendi ni mu feeling. Nze naze ndi serious. Why for the president of Uganda overlooked? Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira we katokota. Ayiwawe.
byonna bya zungululu.